Mukunja atasera akwatibwa ne bakyali be basatu liripaza amaze n'amukwata. Mukunja atasera kaweddemu dda. Bituufu byendaba eby'omukunja atasera nti nga poliisi wemukutte byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo bannange ebiri munanga ate esayidi eno kw'ossa ate ne King Saha ayugumiza munanga ate Canada byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kw'ossa ate ne Zaira Baby ekibadde wali ku live obwedda munnange abamu bali muyisa bubi munanga ate ku live bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kansoke nkutegeeze nti kasi tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga video inno nzikiriza nsooke ntandike n'obutambi obw'enjawulo obubadde butambula ku mukunja munanga ate atasera jjukira nti nno balinamu munanga ate ebiri mu kutambula mu makkati awo kw'ossa ne mwana mulenzi munanga ate Lily Puzzle esayidi awo wabula nga wali omukunja atasera ye kennyini avuddeyo ku wali mu katambi kano kw'abo abagamba nti nno nti akwatiddwa poliisi oluvannyuma munanga ate olwa Lily Puzzle okubeera nga yamuwawaabira munanga ate wali ku poliisi bibadde bitya mu katambi wabula bannange omukunja atasera Mukunja atasera akwatibwa ne bakyali be basatu liripaza amaze n'amukwata. Mukunja atasera kaweddemu dda. Mukunja atasera tumukutte. Omukunja atasera bamunoonyeza ku pisito. Naye oba amawulire ago mugajja wa bannange. Anyway, olunaku lw'enkya on Monday ssaawa 4 ez'okumakya tujja genda ku poliisi e Kabalagala gye batuloopa reporting just to prove that we are not law breakers. Siri mumenyi w'amateeka. Even the song that I made Sitani wuuyo telulina we lumenyera amateeka. Naye just buno bukokoliyoko obwamala kizuula nti Muzeeyi Museveni alonda ebiyenje n'abiwa obwa presidential advisor. Kati byonna bwonna bubadde bulwana nnyo mukunja olamwadde mu biyingizaamu Museveni. Yavudde Museveni kati bwonna bukola nnyo buli kamu kaswamye bakaweeyo ekifo ky'obwa presidential advisor. How can I make a gospel song Sitani wuuyo oluyimba olusomesa abantu mbo basibenze baleka abayimba ebisododo byebyo nno munnanga ate ebikyagenda mu maaso ku mukunja atasera kiraga nti nno mwana mulenzi munnanga ate akyaliyo naye nga wowulidde wali ng'akomekkereza nti agendagendayo munnange naye akole munnanga ate statement yakubeera nga nkuwa munnanga ate update yonna enaafaayo kw'ossa wali ne Lily Puzzle ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko omuyimbi King Saha ayugumiza munnanga ate Canada ekibadde wali ku Edmonton muganda wange kibadde kikambwe show ebadde ya mutawaana abawagizi obwedda munnange yoyo nno munnanga ate omuyimbi King Saha kw'ossa ate n'ako akatambi nako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok inno avuddeyo n'agamba nti nno ali mu kubeera nga akomawo munnange actually oluvannyuma lwa show okubeera nga ewedde agenda kubeera nga akola set munnanga ate okudda e Uganda esayidi eyo kankwongereyo ko wali ne mwana muwala munnanga ate Zaira Baby kiba mukoze munnanga ate wali ku live kibadde kikambwe obwedda ssebo waliwo abali mu commenting awo nga munnange bamusoyasoya obubuuzi awo
olinga akabwa. I love dogs. I don't care. No, olinga ekisolo abasiramu kye batalya. Nange simanyi. I like your hair. Thank you. Olinga akabwa. I love dogs. I don't care. No, olinga ekisolo abasiramu kye batalya. Nange simanyi. I like your hair. Thank you. Ye Zaila Baby ino naye obwedda naye tafaayo nga era nga abiddamu wali n'ayogera n'abiwako munangate komenti nga bw'owulidde munangate mu katambi ako esayidi eyo ye mwana munangate Zaila Baby. Kakati nno nja kubeera nga nkuwa munangate update yonna enafaayo gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnangate bitulekere.